ogambye emyaka 13 twatandika ne eddykenzo. Of course twali ba mukwano bingi bitwagezaako okuyita mu fembi, but sometimes buli muntu abeera n'ekigendererwa kye ng'ajja. Nnyinza okujja ewa Tony nga Tony kyemwagalako, Tony mwetaagako platform gy'alina, emikwano gy'alina na biki. Bwe mmala okwakivinga ebyo byonna bimugjeeko, olwo mba mufuula ki like kasasirwa tukyalamanya. Nja kuba ndongo nga y'amaanyi nnyo. Mukama Katonda azezi tumukukwasa, tageza n'alwala, tageza ne yeekoona akagere, tabaako kintu kyonna ekimutuukako kwolwo. Gye babula kati eno wabaawo ne bafaali ne bajjula n'abamu ne baddayo. So mwebale kujja bannamawulire bannaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze mbaziiratonny era kati banjogere ngaani, naye kanjogere nga mbaziiratonny because wano ntudde mu biti bingi, naye olwaleero tuli ku nsonga ya azizazion. Kuba kati wano nkiikirira Arapex Adhesive, Streamlive Avenue, Streamlive Hotel, ate n'okubeera kyali wa Azizi kubanga ono abadde kyali waffe okuva ffe nga tukyali eri eka. Obuyimba nga gyabutusanzanga nga gyabuleeta nga twegayirira. Era walina twegayirira, te walina byattuwa mu buddo. Nga twegayirira n'okuba akayimba n'ogira buuti n'okatabula mu bino ne bukwata bino ebitambulira awo. Twali tubikuba. Yennono y'ensonga lwaki tutudde wano mu ntebe ey'owakati. Nkubye nnyo. Nkubye nnyo. Naye wakubye ddala nkuleka n'okuba. So, nga azizazion kyali waffe, Streamlive Avenue of course, y'omu ku ba partners. Omulimu ogwaffe twatandika dda, production twamutandika dda era obulango banki esooka yawedde dda. Obulango bwe munawulira temuloza nti bwavudde mu America oba South Africa, tubikolera wano munnange. Tulina gye tuweereza ne batuyambako. Byonna by'onoowulira sound ennungi, amaloboozi amalungi, Oluganda n'Oluzungu olulungi, byonna byaffe bya wano. Kampuni bagiyita Streamlive Avenue. Bw'oba ova Makindye nga ku Papa Sport ku kkubo eri awo gate oyagiraba eri branded bulungi nnyo. Emirimu egyo wetugikolera era azizazion. Naffe atera najjawo ne tulya buli kaalanki n'agenda nga tazze kukola bulango. So kakati ate kino ekyayingiddeewo n'alaba nga tewaliwo walala alina kuba Streamlive Avenue. Emirimu egyo wetugikolera. Then ku nsonga endala ya Arapex Adhesive, of course ye brand ambassador waffe, nze mu company ndi PRO era tugenda kutambula naye kuba tutambudde naye okuva mu Luganda ye sekamwa kyekigambo ekituufu akuba kiwulikanga ekivuma ekyo kimala. So mu mbeera eyo tugenda kutambula naye kuba tutambudde naye okuvanga temunnamanya Arapex paka kati nga mugitegedde nti kyekirungo ekisinga okusiba n'okunyweza tiles. Wonna obeera osazeewo zisiba ne bw'oba otadde mu lujja, it is okay. So azizazion lujja kuba lwa 6 ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa November. Ffenna Kampala Serena Hotel we tugenda okubeera, tugenda kugifuula entono kwolwo abagizimba lwe bagenda okukakasa nti nfunda. Nze mbabuulidde. Thank you so much Mbaziiratonny. Yes. Kakati nyongero bajjukiza nti nsanyuse okubeerako mu maaso gammwe wano mikwano gyange n'abatali mikwano gyange nsubira mujja kusobola okubeera mikwano gyange kubanga sibalinaako buzibu. Amanya n'eddoboozi Aziza azinoonya aziwenja aziyigga, Oxygen Master, Painkiller, bantuuma titles nyingi. Ndi musanyufu byansusso okusobola okuba nga tusobodde okutuusa guno omukolo ne tugulonkinga olunaku olwaleero, kubanga abasinga obungi baali batandise okutukuba ekiboozi mbuno nakola ki munabomba ekyo kigambo kasuku yatera kikozesa. Bannange mbadde sibombanga naye sinali ngenze kukwasaganyamuko ku buwaani obumu, era leero ndi mu maaso gammwe nga tugezaako okulonkinga ekigulu kyaffe ekya stringsoflove. Stringsoflove tugenda kitandika nti ng'ennaku z'omwezi 4 November bakigenda kubeerangawo buli mwaka nga tukikola. Abantu abanyumirwa music omulungi tulina okubayimbirangamu
mutandika okudda ku nnono ya music oba mubadde mutandise okupaaluuka kitegeera. So bw'oba onyumirwa music omulungi, oyagala music omulungi, ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 4 November tubayise ku Serena Hotel Kampala, mujje mutusupportinge mutuwagire. Nga muganda wange Jackster bw'agambye nti oluyimba nkubira omukwano lwamufunira girlfriend. Oluyimba olwo nalufumya siriiwo, naluliizinga nga leero ngenkera waalo ngenda Japan nga kano kagayi ke kantutte kano ke kantwale Japan. So naliyo emyezi 3 nga ndi Japan. Kati era Jaaka nkubanja okubanga wafuna girlfriend mulimba lwange olina okusasula. Ate bazadde n'abaana. Okwongereza kwe kyayinza okubanga Jaaka ekabati buli muntu ayagala alina omukwano ali related eri music wange, ekyo kituufu saagala kiwakanya. Abantu badde nga bangi nga baŋŋamba Azizi tukolereyo concert kuba abasemba okulaba show zange zaali 2. Zonna zaali ku Katikati restaurant. Eyasooka yali wampi, in fact zaali 3. Nga nakava Japan twasooka kukola concert yasooka twagiteeka ku mbaga y'embaata bwe twagikolera. Bwe tumala ogikola neeyabika bannamwe ne bagamba nti Azizi yabadde teyeekakasa amaanyi ge teyaleetadde wano ki concert. Ne tuddamu ne tukola concert yaddako yali wampisa, twagikola Katikati restaurant, yali y'amaanyi nnyo. Eyaddako yali Oxygen era Katikati restaurant. Mukama mulungi. Nti okuva olwo ebbanga libadde ggwanvu nga sikolangayo concert nnene, tugenda kugiddamu kugikola leero ngenda mu z'omwezi 4 ku Serena Hotel. So njagala okuyita abafanzi bange abantu abawagira music omulungi mwenna mujje mbayimbiremu. Ebintu bigenda kubeera birungi, saagala kubalimba kubanga bandi gye ngenda okukola nayo yemu ku bandi esinga mu Uganda, mugikubireko mu Mugala ekyo. Bagiyita The Maestro Band. Bakabindi wa kabisobo tubeera nga ffenna tugadde emitwe ekyo kigenda kubeera kyamaanyi nnyo. Okuyingira zigenda kubeera emitwalo 15, Alibad emitwalo 10, entebe emmeeza miliyoni 3 egenda kubeerako abantu 8 nga kuliko ebyokulya n'ebyokunywa. Sirina nnyo bingi binja kwogera, wabula njagala just kwebaza bakyali bange era nja kubayita bakyali bange. Buli ali wano kyali wange. Njagala okubeebaza okubanga musobodde okujja ne mubeerawo. Njagala okwebaza Capital FM. Ziri concert zonna ze mbagambye okuva lwe twazitandika Capital yalinga tebulako oba kubeereko mbogala abo. Njagala okwebaza baganda bange aba Galaxy FM abazina. Mwebale nnyo okumbeerera bakyali bange. Ono Nimrod y'omu ku basinga okuba abayagala ennyo music wange nga tannaba kubeera wakabi nnyo mu streamline ozoba. Nimrod by then yali DJ ku National Theatre ng'okola ne Frank Katabazi egy'emyaka. So njagala okwebaza okubanga ebbanga eryo lyonna tukyali bamukwano nga tunaba kufuna buzibu mpaka kati. Njagala okwebaza muganda wange omukulu w'ebinyanyanyanya Tony. Of course uno wali wakati. Sebo njagala n'okukulisa akabenje sebo kulika akabenje muganda wange. Mukama mulungi okubanga tusobodde okubanga tukyali nawe wano olwaleero. Njagala okwebaza main sponsor waffe Arapex Style Adhesive. Arapex Style Adhesive njagala okwebaza byansusso okunzikiririzaamu nembeera brand ambassador wono mpa omulimu. Ate mpaka kati bwe tusobodde okulauncinga kino ekintu ekipya era nga tondekeredde nkwebazaamu ebyensusso. Njagala okwebaza Platinum Wellness Spa, namwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza NBS, Sanyuka TV, Afro Mobile, mwebale nnyo okujja on board. Njagala okwebaza BBS Telefina eyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza ba Habib. Njagala okwebaza Fenon Events. Ku lunaku olwo tugenda kukozesa Fenon Events. Abamanyi Fenon ndowooza mumanyi ebintu bye babikolamu Mr. Gene. So tugenda kubeera ne production ennungi, maestro Fenon ng'ali ku sound, ng'ali ku kamera ziri ez'akabi ez'amalayo, kigenda kubeera kyakabi. Saagala kwetabira balaba nnyigire. Yes, ticket tugenda kuzigulira ku Quicket online. Owemba Habibu mwogeddeko. Naye Habibu ono omusajja alina kyagambye naye agenda kutandikawo. Tokyogera kireke. Tokyogera kireke.
Ticket tugenda kuba tuzigulira ku Quicket, www.quicket.com. Ogenda bugenzi online bwoba olina sente ku mobile money n'ogula ticket yo n'obeera nayo. Bigenda kubeera mulaala kubanga abasajja abo bategeera ekintu kye bakola. Wanje? Yes, njagala okwebaza Climax, Emakindye, nabo okubeera aba sponsors baffe. Ndowooza siina bwendeseeyo. Ekirala wandeeseza gita ngu oyagala nkole ki? Naye gita tejja kulika. Tujja kudda? Tujja kudda sooka olindemu katini. Abantu bangi nnyo bambi abambeereddewo mu career yange eno nga ntambuza ebintu byange. Abamu ne twenyiiza, abalala ne tuddiŋŋana. Waliwo kyali wangaawo Abuchazi okuva ku Super FM omukubireko mu bugalo. Assalamu alaikum sebo. Wa alaikum salam. Jebale. Njagala okwebaza Honorable Speaker Nakawa, Luyombya Godfrey muganda wange naye waali wano. Ate nga ye meya addako. Akalulu njaka kunoonyeza. Yes, Kasuku njagala okwebaza n'entire team Bati Badirun nawe mwebale kujja. Ne muganda wange Jenkins Mukasa teyazze ajja. Ndowooza byebyo bannange sina nnyo bingi byakwogera okujjako kubagamba nti mwebale nnyo kujja bannamawulire, mwebale kutubeereramu ate mwebale kwagala music omulungi. Ndowooza ekyenjawulo kye ngenda okulaba ku olwo olunaku ne bannamawulire bajja kujja n'abaagalwa baabwe. Si ekyo kirwawo okulabika bateguzi wangi so ngama wanga kazinda lokugaka Megana tugenda ine tuongera muziki iki. Soko zikizena ngani hiyo kaseti. Ompata mwenyeulira. DJ ubadde ki concert yanga nya November. Linda ko. Thank you so much, Aziz. Tuddemwawo. Okay. Tweyanziza nnyo ebibuuzo ebyo. Ngenda kusooka n'ekibuuzo kya Ronnie. Ronnie Genius mbadde mutawukidde naye ekirungi point ye mugitegedde. Wamma tuli ba Luganda. Yes, Ronnie is really disappointed mu kigambo ky'ongambye eky'entuuyo zange because entuuyo zange ensonga lwaki muli wano. Kitegeera weewaawo tewabulamu bumulumulu but nyinza kyogera nti mu Uganda abantu abamanyi nti bamanyi sometimes tebabeera appreciated bulungi oba ng'example olaba omugenzi Moze yagenda okufa ng'ali disappointed like mba n'amawulire mwe kennyini mumanyi okutamya abantu ebintu bye bakola sometimes fiinawo muganda waffe nja muleeta nga Jamal Waswa Kazungu abamu baali batandise okugamba nti nno naye akoze eki agudde ddala oba avuddeko so abantu abamu tebabeera appreciate mu mbeera bwe but nze ndyoke entuuyo zange ensonga lwaki muli wano n'ebyenkoze mbikoze si nyinza obutafuna bingi nnyo but ndi mu matigo n'ekyo kye nina wadde nja kwongerako ebirala mpolampola ne bashuga mami abogeddeko agenda kyogerako bwenti edda
nga tutandika career zaffe mpola mpola, buli muntu abeera n'ekigendererwa kye kyabeera ayagala, but nze mu kutandika music ebyabashuga mami saabitunuulira nnyo. Nyinza okuba nga ndi bwe nti lwakuba nze seetanira nnyo baki bashuga mami. Mukye nafunamu mu career yange nafunamu omukyala ne tuzaala abaana abalungi era gye bali. Bashuga mami siri nnyo faani waabwe nze. Yes. Kya Diamond Platinum. Diamond Platinum muntu ng'omuntu ayagala music ekyo nja kusooka okukimwebazaako. Ate oluyimba lwayagala nkumira omukwano lwe lumu ku nnyimba ezasinga okubeera ez'amaanyi. Nakati bw'ogenda e Tanzania nkumira omukwano lukyali luyimba lw'amaanyi. Abatanzania tebamanyi Luganda but babeera baluyimba bwe bayimba oluganda olufu. Kati ndi musanyufu nnyo okuba nti naye akyalwagala mpaka kati ne bwadda. Era bw'ogenda e Tanzania nomentioninga ku bayimbi bamanyi Uganda, nyinza okubeera omu ku basatu abasookerwako okwogerwako e Tanzania. Si kwewaana. Ekyokubeerawo concert saagala kukyogerako nti ajja kubeerawo oba tajja. Tusobola okukyogerako ne ttiimu yange muba muli awo surprise nebagwako. Okitegeera, so byonna tubirikaawo. Ekya eddykenzo simanyi lwaki olwenkola interview mwagala nnyo okumbuza ku muganda wange, but ogambye emyaka 13 twatandika ne eddykenzo. Of course twali ba mukwano, bingi bitwagezaako okuyita mu fembi, but sometimes buli muntu abeera n'ekigendererwa kye ng'ajja. Nnyinza okujja ewa Tony nga Tony kyemwagalako, Tony mwetaagako platform gy'alina, emikwano gy'alina na biki. Bwe mmala okwakivinga ebyo byonna bimugjeeko, olwo mba mufuula ki like kasasirwa tukyalamanya. Abantu ab'ebika bwe bityo bwe bali mu nsi, but era tebatugaana kukola ki kugenda mu maaso. Ku kyogeddeko ekya sympathy ekyo kituufu. Nnyinza okuba nga nze nkimanyi, wali n'abalala bakimanyi. Gye bali ekyo nakyo weekiri si kyakulimba ekiri nti nsobola okujja wano nga nze njagala kwerungiya mu bantu mumwe mu maaso gammwe, but emabega ng'okola ki ng'okola kirala. Ekyo kyo weekiri. Kati saagala kudda mu bintu biri by'oyogedde, simanyi yagamba wakola buuti ne buuti, kuba bwe tunaatandika okuddamu ebyo bijja kuba biwanvu. Gyali ali okke nange gye nini ki ndi fine. Yeah. Ekyokujja ku kyakyogeddeko asobola okujja tewali amugaanyi kasasasula sente ze jajja. Tewali buze. Kati tufune ebibuuzo ebirala online era nga bampita Smith ne ku BTM TV. Kakati ekibuuzo kyange kigenda eri Aziz. Tetukulabye nnyo mu ssaga za management for a long time. Twagala twebuuze embuno for all this time okikoze otya okubeera nga ostandinga out n'ennyimba zo ate nga toli nnyo mu ssaga z'aba manager b'abayimbi oba oliawo ne bapromota. Ekibuuzo ekyokubiri, we've seen so many artists nga bazze ne bagamba what makes a good artist. Kugwe nga azizazion ku ntegeerayo n'okumanya ku music industry, olowooza ki ekifuula artist omulungi? Thank you. Sebo katandike ne bad mu kigambo kyogedde. Obuuziza ekibuuzo kimu naye ekibuuzo ebirundi ebiri. Omuyimbi akuba gita ng'ayimba n'omukubi wa gita ayimba. I think nze byonna mbikola nga bw'obibuuziza ekibuuzo kimu n'okibuuzaamu emirundi ebiri, because ndi musician. Musician yakuba ku kintu ekibeera awo ky'omuterawo ku stage, engoma, okukuba piano, bass guitar. Ezimu zikuba ne mu nnyimba, ezimu temuzimanyi. Kati nnyinza okubagamba oluyimba lwa Good Life olwebayita Lamborghini, bass guitar, lead guitar nze nabikuba. Ayagala bintu bya brain ebyoze nabikuba. So ekyo kyo nkyebaliza Katonda ndi ebyo njogedde mbikola. Kati ngatta kiri ky'obuuzizza nze nsukkulumako ku ebyo ebisigadde byabasigadde ne bye mbasigamye nti kuyimba nsobola okuyimbisa ekivuga kyenkuta abantu ne banyumirwa. Yes. Uncle Tommy, nawe ngenda kuddamu ekibuuzo kyo nti show yange lwaki egenda kubeera yanjawulo ku ndala. I'm a multi-talented guitarist, oba musician. Abasinga obungi ajja ng'agenda kuleeta ekintu eki kimu, azze kuleeta ddoboozi lye naki, but nze
oyogedde ngoye osegedde kati ekyenjawulo kunze nsukulumako ku ekyo n'eddoboozi lijja ebivuga ne bijja nina n'emikwano gyange abalala abajja okuneegattako tusooke tukyankalanyemu awo omukolo nga ffe abadongo paka lwe munaatugamba nti abadongo mwefuge osegira. So olunaku olwo konsati ejja kukyukamu kubanga nalonzeyo abantu abasinga okuba abalungi. Steve Jean mumumanyi mu kigo ekikwatagana ne stage, amataala alikwasaganya bulungi, live band esinga okuba bagiyitadde maestro gye ngenda okukola nayo. So bijja kubeera birungi sebo okusingako okubirala muganda wange nkwashwalinga kyo kigenda kubeera kyakabiri. Kibuuzo kikisizeemu ekirala? Muganda wange obuuzizza tondabangako musagaza management na biki. Nze bwe natandika okukola music wange ndabika Mukama yannyamba na blessinga nze sooka okubeera sitanga siyimba nga nkuba bukubi ndongo abantu ne bammanya. So bwe natandika okuyimba nalina mikwano gyange abaali already nga tukuze nabo. Kati example waliwo Dirisa mu Kenya, mukwano gwange muganda wange twakola ffenna. So bwe nfuna oluyimba nga lufuuse hit nga abantu balutegedde namuyita bwisi ne mugamba ajja mutandika okukola ffenna. Teyajjanga manager, yajjanga muganda wange ne tutandika okukola ffembi. Ne tutambuza ekintu kyaffe mpaka gye twakitambuliza ne tuuka buli muntu n'agenda n'atandika okukola ebintu ebirala. Kyanjawulo kyeki okubuuziza kigambo ki ekyokwawula ku ki okumaintaininga oba artist omulungi kyekyo. Ku side yange ndabika engeri gye ndimuko ku background y'akadongo kamu. Mu kadongo kamu abasajja abo balina ekintu kyalinga kizimba ba artist okunywera. Bwe wagendanga mu group y'akadongo kamu kyewasookanga n'ogamba nze njagala kuyimba nga bakugamba sooka oyige ekivuga. So era bw'otunuulira abasajja abo abayimbi b'akadongo kamu abasinga obungi bonna kizibu okusangayo omuyimbi w'akadongo kamu nga tamanyi kukuba gita. Okitegeera? Omuyimbi ekimwawula okubeera ku bayimbi abalala olina okusooka okubeerayo n'instrument gy'omanyi okukuba. Abamanyi instruments baleme kukweragirangako ng'agamba ye bw'aba takukubidde gwe tosobola kubyekubira. Okitegeera? Kyekyo buganda ndowooza nzize mu bulungi ebibuuzo. Yes. Banaye olw'obudde so Jackson somani abali mabali ready kugenda Eninki niyetaaga kugira mu well toyanza ne toyanza baganda baffe mwebali nnyo okujja okuwulira omulanga gwaffe okutapungula nga tubayise ku nsonga yaffe ya Stream Live Hotel. Ekigambo Stream Live buli lwobanga okirabye manya nti awo tuba wetuli nitwa tulina okujja nga twedde lwaki Stream Live tugamba era wabeera waliwo ebyo ojja n'omulabako obutereevu omulaba butereevu nga tewali aziiza. So Stream Live Hotel eno weeri wano basaba kirungi abali wano mwenna muli bannamawulire mwongere okusaasaanya enjiri bino ebibeera byaffe biba byaffe ffenna oba oli wa media house ki oba oluwangaalirawa kasita wabeerawo ekigambo mbaziiratonny omukozi kiba kyaffe kasita wabeerawo azizazion ne bajja kusita mukudwa byonna tubeera yeffe. So tubanjirira Stream Live Hotel eno era ndowooza n'amakubakuba kano kwe kutwenyerera kubanga gibeera mikisa gisaanamu n'obugalaawo twagala okutwala omukisa guno nga Mukama Katonda atusobozesezza olwaleero okugigula mu butongole okugibanjulira tibannange temugamba okutuleetera abantu n'okwongera okubalagirira nti eno gyojja n'obanga afudde mu Uganda ate ng'okyali mu Uganda. Convenience eri wano obeera wano tobako nakyowulira togamba nooba naye butereevu ekigamba live omuba live kale abagamba nti endongo tesasula ndowooza tutandise okulaba nti abaana baleke bagobe disiko kakati kanyimirire wano tugenda bala tugenda kwogera ekigambo stringsoflove wano. Okay, tugenda kukimalayo stringsoflove tusale strings yes, it is in history that on a Strings of Love concert, Stream Live Hotel, Stream Live Hotel.